Uganda y'enkya. Conduct y'abayimbi. I've seen the case Spice Diana, the contradictions like surrounding and everything surrounding that story. Chichi chetutalaba Buule. Ati amateeka bwe gati bwe gakola etteeka lirikirya litugamba kimu. He who alleges must prove. Yeah. Na samwa omukulu asanyusa yogedde bulungi agadi yogedde bulungi nayogera nti munange sekitu yalidde embuzi yange olina okujja n'onyonnyola yagiridde atya egiridde mu kirooto bakiki akati ekiriwo nti abagamba nti nno omutabani waabwe yattiddwa wa Spice webali kitegeera era bakutte ekkubo ettuufu ennyo okitegeera mu Luganda tugamba bakuseredde mu katale atookayanira masaŋŋanzira akati babe batuyambye wano mu Uganda obuzibu bwe tuyina abantu abasinga bakayanira mu masaŋŋanzira naye ate bano bo bagenze mu mbuga ne bagamba na kino ekikola kiri bwekiti ne bwekiti okitegeera kati baba bawaabye katuleke etteeka likole ki libalamule newankubadde nga n'obugumiikiriza mu tteeka nabo buki butono n'obwesigwa kiki kyenkugamba nze ng'omuwandiisi nagezezaako n'enkwasaganya nanoonyeza kyamaani w'ekitundu bagamba abantu batta naye teyabimanyaako yadde ng'abeera okwo yadde nga chairman kati n'ekyo kati bannamawulire namwe mutandika kutunoonyeza red flags emiwaato egirimu chairman tasobola kubeera ku kyalo abantu abangi ne bakuŋŋaana ne batta n'omuntu n'atamanya ekyo kisooka ekyokubiri bano bagamba yali alinnya ekikomera naye abamanyi wa Spice bamanyi nti waliyo embwa ekitegeera abakuumi ne kamera akati Spice batuyambi batuleetere ku footage wa kamera fetulageko omukulu akolaki eyo red flag evewo ng'alinnya naye red flag nze tandise okuyamba poliisi yaba poliisi naye ekyokubiri tukwate omulambo guli omulambo guli bwe baagukebera n'engoye ze gwalimu zikyaliwo bumuba mulwana wabaawo DNA era tebubulako oba akaviri akaakutuka tukwate baana abantu tugambe DNA yani ku bano yagwako ekyo nakyo kikola kisoboka kati n'ekirala tutandika okwebuuza taata w'omuvubuka agamba mu myaka egiyise 5 omuvubuka abadde agendangaawo abadde kyalinnyo wa Spice kati abadde anonawo ki era taata omuvubuka agamba nti yabadde agenda kutwalawo buloka ze ekitegeera agenda kutunda buloka ze nga bamusuubiza ayingire music ate n'ekirala muvubuka ye relative w'omulenzi atugamba essimu y'omuvubuka bagisigaza era bagyogererako bagamba lwaki temupowa ani ayogerera ku ssimu era kiki kyagamba okupowa oyo bandibadde bamukutte dda ekitegeera naye bannannyini mufumba gamba batya nti ebintu ebikoleddwa mu Uganda wano mu guno omulembe tujja kubimanya nga eno gavumenti yagenda nga n'abamu baafa dda eteeza kati okubimanya essaawa kizibu era kati kyemba nkusuubiza gwagobera Spice n'agobera guno omusango tetugenda kumanya kituufu kigenda kuggwa ng'era ekyaka miliyoni naye eyo omuyimbi gye mukimuleka si watono yakomeja kuuza okay PR wise how Spice Diana has handled this she has not said anything yet Munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa ekane mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi
yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka, bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe 0773 216 584 oba 0703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited. Tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya mwebale kutugoberera, nsuubira muli bulungi mwenna era mwebale kutugoberera. Enda kubeerako ne conversation ne muganda wange Gabriel Buule twogeremuuko ku bigenda maaso mu ggwanga. Sajja wadde yakava mu Ethiopia, njagala atubuulireko okwo ku biki bali bye batusinza, biki bye tutakola. Abakulu awo bye batusinza ffeno tulabika tukyali mabeganyi mu bintu byonna. Ajja kumbuulirako his observations ez'enjawulo n'ebirala byonna bye tulina mu ggwanga Uganda. Trending stories bingi ebibaddewo. Muganda wange Buule kulikayo oli otya kati? Navuddeyo. Akulaba nga Twitter otutta Facebook bukaseera kafaananyi bidakika kafaananyi. Dati kati abantu abatatambula nga kibalina okumanya bw'otambula ne bw'ogenda Kalamoja mu nsi mu kifo ekigwira oba tolinawo okukola kyokola. Nabeerako olunaku olumu nabeerako ndowooza okumala wiiki 2. Ekifo kiyita Ruhija Ihamba Residence kibeera kiri Bwindi wa mukwano gwange Tina Katusabe. Naye nga tolina kyokola okeera kulya kwebaka bw'ofuna data. Ate data wo yaliko ng'olina okukola kyokubeera ng'otweetinga otuweereza updates. Byagenda bitya like abasajja abo batusinza ki Buule? Kati bw'otunuuliramu omanyi luno si reesi si misinde nti tudduka kati nti buli omu asinza ekiwabula njagala nnyo okukozesa ekigambo nti twawukanamu ku ki ekitegeera. Kati Ethiopia nga Ethiopia egwa mu nsi 10 ezisinga obukadde ku ttaka ly'ensi. Yes. Njagala okunyonnyola omanye bw'omanya ebyo otegeerewo kiki kye tujja okwogerako bwe tuba tugattaganya olwewo okugattaganya. Yemu ku nsi ezisinga obukadde ku nsi ng'otaddeko ensi nga Yemen n'ezifaanana bwe zityo. Kati ng'ogyeko kuba nti Yemen, Bulgaria ensi enkadde. Kati ng'ogyeko ekyo Ethiopia nga Ethiopia tevugibwangako obufuzi bw'amatwale. Nti mu 18 zaawo Benito Mussolini we yagezaako gitwala. Benito Mussolini yali musibira mu ggwanga eryayitala awo yagezaako gitwala. Era okuwaŋŋangukwa kwa Emperor Haile Selassie Ras Tafalai ekyamutwa yagwaŋŋangukira e Bungereza era mu Bungereza ne bamuyamba nadda. Ensi eyo teyafugibwako obufuzi bw'amatwale okuggyako okufaanana ng'eno. Era ekyenjawulo kiri nti ebintu byabwe be baabyeteekerateekera. N'ekyawukana nti noolaba abasajja abakoppi, abasajja abayivu nti abeeyagaliza nti mu biseera ebikadde, mu biseera bya Kabaka Menelik Menelik yagenda nga n'akoppa ekizimbe ng'agamba ekyo tukikole. Weesanga nti ebyobulambuzi byatandika mu biseera ebikadde. Waliwo omwana ow'obuwala gwe bayitanga Empress Helena. Empress Helena yafugako ku ggwanga eryo. Yagenda n'akola abakessi be n'abagamba tukakasa nti wano mu kifo kino we wali ekisigalira ky'omusaalaba kwe bawanika Yesu Kristo.
mu biseera bikadde nga ba archaeologists tebannabaawo ne bagulonda ekitegeera kati era kyovula ekitundutundu ne bakironda ne bakisigaza era kifo kya bulamba balina ekitundutundu ekyabantu bakirambula era balina n'olunaku lwe bayita meskel kitegeeza olunaku olw'okujagulizaako the true cross of Jesus Christ ekitegeera kati nti obugunjufu mu bwo bwatandika dda bw'otuuka ebintu ebiri Ethiopia tewawukana kyonyo n'Abaganda kyokuba n'ebyagi ebintu hisitole waabwe omukadde era akufaanaganyako naffe wano Abaganda n'Abanankole kugamba bintu bye balina tyosanga nti bo mu biseera ebikadde balina ensuwa balina enzijo balina amatogero omuterekebwa amazzi balina ebyagi n'ebyanzi omuterekebwa emizigo n'amata kati wotumba tunulira olabira ddala nga obugunjufu si bwajjo nsi erimu abantu abangi ddala era bagendera ddala eyo mu miliyoni nga 18 miliyoni nga 18 ez'abantu bantu bangi naye butagendako eyo kubanga emboozi eno ngisensudde nnyo nyina akantu kenjagala okubawa kenaterekera channel eno kesaaba abalala nti Ethiopia essaawa ya leero ffe tuli mu mwaka gwa 2022 bo bali mu mwaka gwa 2014 bakyali ku mbala enkadde kati mu mbala ya kalenda bakyali mu kalenda mu mbala ya kalenda tulina kye tuyita Gregorian kalenda oba kalenda ya Girigori gwatulaba ku eno channel oba tumanyi Girigori mu biseera ebikadde abantu babalanga bulala era Ethiopia basigala mu mbala enkadde naye si be bokka mulimu amawanga nga Eritrea waliwo amawanga agatambulira ku nkola ya Mandarin kuli China, Laos, Taiwan n'abakoleya abwe batyo kati waliwo eggwanga lya Iran ekitegeera babayina embala enkadde ekitegeera nti ffe wano gye tuyita Christmas eya 25 December mu Ethiopia ebaayo ennaku z'omwezi 25 mu September ekyandibadde nga kati nga sinalandaga nnyo mu biseera ebikadde wabangawo okubaluka okukadde naye mu Roma enkadde ne wajja nga wabaayo abasajja abagezigezi abajja bazuula ebintu ebipya basajja abo abakadde amu babanga ba artist abasalala babanga ba mathematicians awava ekigambo ba science okukigatta ne babayita ba scientist kati mu basajja abo olina okumanya waliwo omusajja omukadde nnyo ow'emirembe emikadde gwe bayita Pythagoras oyo mu luzungu tuyita yakola theorem gye bayita Pythagoras ne wajja wabaawo abasajja nga Gregory ne wajja wabaawo abasajja nga Da Vinci basajja baali nga babazi nti buli okubala okwabe bakuteekanga ku buli kimu baagala nnyo ati waliwo ekifaananyi ekyomukyalo omubalagavu gwe bayita Mona Lisa omukyalo nono yalina kyeyombekedde ng'atunda n'abamalaaya mu kibuga Florence kati naye yali nga yabalagala nnyo nga buli mugagga ate yatundanga abamalaaya omufuna ng'olina okuba n'obwesedde bungi kati omukyalo oyo kigambibwa nti Leonardo da Vinci yamwagala nnyo n'amusigala ku mutima yamwagala kati kwe kumupima ng'ayagala okukola efeesi ye mu kifaananyi esigalewo otunula ekifaananyi kya Mona Lisa kidde eno neeno kiri mu 3D dimension kati banagamba twazudde 3D bo baali bamukola is mathematically equal nti yakozesanga line nga takozesa pointillism wabula nga bw'okyuka n'okyuka bw'oti oba olaba atulaba ayinza okugamba nti alimba oba yabijjeewa mu mwaka gwa 2019 ng'ensi tennaggalwawo TV yaba Italy gye bayita RAI ne Italian government bajaguza emyaka 5 okuva Leonardo da Vinci lwe yafa ate bamutambuza mu nsi eziwera ddala 34 naye ng'ensi ezisinga ze bayitamu ze tugamba ensi eziri mu Saharan Africa kakati
sebo osobola okuyitawo yitawo sebo ekyawula YouTube ku TV abantu tubawa emirembe gya osobola n'okuyitamu ne bakulabako egalo bakaga festival ate kundi ako tokasalamu twagala nakyo bakirabye ekifudde channel zino ez'enjawulo nti ziwa abantu emirembe okwogera ne tutaba program nti tubeera scripted ebitebaawo muganda wange pato watukyankalanyirizzaamu katono mukyankalanye mukulu bulungi nnyo kuva dde akyankalanye badde nkunyonyola nti mu mwaka gwa 2019 nafuna omukisa embasi ya Italy mu Uganda nenonda omunga ku batunuulizi b'ebisiige abagenda okufuna omukisa okulaba ku bifaananyi ebyakolebwa Leonardo da Vinci emyaka 5 egiyise Bannayuganda nno tebamanya naye ebintu ebyo bikolebwa wano ebifaananyi ebyo byaleetebwa ku nnyonyi eri chartered ne bituuzibwa wano mu Uganda bitundibwa obwesedde obuwerera ddala naye ebimu tebyatuuka ebimu baleetamu copies kati mu bifaananyi ebimu bye baleetanga kuli mu copies mu original mwalimu The Last Supper ekijjulo ekisemba kati ekyo kimulaba ekibeera mu Eklezia baleeta kopi y'ekifaananyi kye bayita Salvato Mundi Salvato Mundi kitegeeza salvation of Christ ekifaananyi kya Yesu Kristo ekyo nno kyekifaananyi kisinga okuba ekyebbeeyi ku ttaka ly'ensi ne baleeta kopi y'ekifaananyi Woman in the Garden ne baleeta n'ekifaananyi ekya Mona Lisa n'ebirala exhibition yeyo b'omwolesa ogwo baguyita Leonardo Opera Omunia era yali ku Uganda Museum yeah. Kati fa bafuna omukisa ne batwala ku embassy ya Italy owekitiibwa ambassador Massimo musajja ya pakukanya ayogera nnyo yangamba nti Bannayuganda singa babeera Roma singa baafa dda ne mubuuza lwaki yangamba nti omuntu n'ovuga pikipiki wakati mu luguudo nagamba ate munnange balina n'obulamu asiba n'asiba nagamba bwe nabalaba nagamba nti when are they burying them yeewunya tanabankuba nagamba batulumu agenda okulaba mwami Museveni embalala eyo bayimirira driver nagamba owekitiibwa katuyimirireko enjala ennuma namubuuza what are you going to eat nagamba I'm going to eat a Rolex nagamba oh my god these people eat metals onagenda kulya saawa not until wherever ngoli azebija majja abiri nyanya amisi bitadde kakati nalaba ebifaananyi nendaba art ow'enjawulo line ku line he was a mathematician batuwa emiko oba ze tuyita rolls scrolls zeyawandiikanga nga buli kimu kyabalwanga bubalwa kati okuzza okulatira Da Vinci mbadde nkulaga ebintu by'embala enkadde gye byava ebya kalenda bali mu 2014 Ethiopia Eklezia Katolika mu biseera ebikadde yawuliranga nti eno ensi mmeeza ekitegeera mu mirembe gy'obutamanya nti ensi mmeeza nga bbeera Eklezia ekkiriza nti bw'otambula olina wootuuka n'ogweri mu kibangirizi n'obulira eyo ekitegeera kakati Girigoli najja n'abagamba nti bye mwogerako bya kitumbaavu nti ensi mupiira Eklezia ne mugamba oyagala kutuyisisaamu maaso ekitegeera n'abamugamba weetonde ko Girigoli sijja kwetonda naye njagala kibeerengawo bakimanye nti ensi mupiira n'aleeta ne findings n'agamba ate waliwo n'ensi endala ze tuyita seŋŋendo obadde omaye bayita planet mu Luganda baziyita seŋŋendo ekitegeera seŋŋendo maazi kati ezo seŋŋendo endala n'azikola ki n'azibalaga n'agamba era mu biseera ebijja balizuula seŋŋendo ezo n'abantu abalala bagigendayo essaawa ya leero omwami gwe bayita Elon Musk musajja mugagga eyagula ekibanja kibayita ekya Twitter yayagala nakutandika waliwo n'omusajja omugagga omulala wa Virgin Airlines batandika dda n'eŋŋendo bakutwalayo konoolabayo kukeerina okola ki nodda ekitegeera fuga oloota nnyonyi bo bali baloota ggulu ekitegeera kati Girigoli bw'agaana okwetondera Eklezia
Eklezia Katolika neragira Girigori akoleki atibwe era Eklezia Katolika tevangayo kwetonda kukufa kwa Girigori kyovola Eklezia Katolika nange ngamba kitono baganda ndi wammwe naye bwe mbakuba temungamba ngo okwetonda okitegeera awo enkulaga nti embala wakati mu Eklezia Katolika okuswala nekiriza nti embala y'ebiseera ebikadde ina okuvaawo ne batandika embala ya kalenda kitegeera era ne bakkiriza ne batuuma emyezi nga bagituuma nga bagituuma mu kweyagaliza kitegeera Emperor Augustus yatuuma omwaka July okuva mu linnya lya mukyala we Juliet kati waliwo ebintu ebyajjaawo Augustus emyezi egyo giringa egimumannya g'abantu kitegeera ne bajja ne bakola n'ebintu eby'ekikapitalism ne bajja ne bagamba nti mu myaka mu mwezi bweguti abantu banaabangawo ne Christmas mu biseera bikadde wabangawo olunaku lw'okwonoona mu Roma enkadde nga bajja bagamba oba osanze mukazi kwata lyagenda oba osanze sentongo yakunyiza ssala ensingo genda teryagambako ekitegeera kati ku lunaku olwo kwabangawo n'okusonyiwa kw'ebyonoono bakwatanga keegi egyo emizannyo gye bayita unhealthy games gyabanga mu bibangizi bayita pompe pompe ozimanyi pompe yandibadde nga theatre kiba kibangiriza pompe kibanga kisaawe mutuula eno naye ngaebintu byapeninga eri wansi pompe ezo ziri nnyo mu Greece mu Bagiriki ne Macedonia ekyayitibwanga Macedonia Abyssinia genda Italian Empire yonna weeziri ezo bayita zipompe bifo bifaanana bulungi kakati nga bakuteekanga awo ne batempologoma enjala ne bagamba gwe kati ogitta omusango gukuvuddeko naye ng'onoogitta ddi nga neeriko enjala wakiri ekutuga naye bagamba wabangawo abasajja abaakola ki abakwatirwanga ennaku Roma eyo yabangamuko bayawukananko katono mu nzikiriza ya Kristo naye ng'ekisa baakipreachinga nnyo kankujukizeeko emboozi emu mu Roma awo mu biseera ebikadde waliwo omwami gwe baakwata bwe baamukwata nga bamusalira gwa kufa naye musango lyali takoze eki taguzizza yali yazaala omwana w'obuwala ogwo naye kye baali baakola nga baamusibira mu kaduukulu nga tebamuwadde ekitole ky'emmere afiire omwenjala omwana ow'obuwala n'agamba n'asaba nga olukusa agenda alabe ku kitaawe mwana yatanga taata we nga afa enjala najjayo ebinywanto najjayo ebbe namugamba yonga yali nakawere namugamba yonga taata n'ayonga nenkeera nadda bano ne beebuuza ono tetumuwa mmere tafa kiki omanye amabeere gali highly nutritious okuvugira nga bamugwikiriza nga akola ki nga ayonsa kitaawe balinsikunezadagala kikigere ne bagamba kino ekikolwa kya buvumu nkitegeera tekibeerangawo era Eklezia ekyadoputinganga kye bayita ne bakituuma Caritas Romana ekitegeera an act of charity ekitegeera awo kikola ki okiva nti mugegezako okulaga nti Roma yali mukola ki okusonyiwa kati kalenda eno gye tuliko abasinga tugisikira kuva mu luse lw'Abalumi kitegeera naye nga waliwo kalenda ki endala kyova olaba nti obeera wano essaawa ya leero Abayisirayiri mwe mugamba nti eggwanga eddonde mugi wakyali abalinda okudda kwa Kristo teddanga bo tebamumanyi takola ki taddanga ono yajja bamulabanga muganda waabwe ekitegeera kati ensi eri omukubeera emabega era n'abantu baali bafaanana nga bali mabega nnyo olaba omuntu nga mwavu osanga akawala akanyirira nekajjira mu topu ne rujiini nenkya nekajjira omu nenkya kano ba tekanaaba naye nga kanaaba si kakyavu
senyogogera ddala enkuba entonya kyeyononere nga weyagadde era eri mu nsozi ekibuga kya Addis Ababa kiri mu kikka wansi mpozi n'ekirala nti ensi eyo yingira sabo jangu yingira siba kugamba abantu nti YouTube channel zino zatuyamba tibikyali bya pressure tuli script tuli live tuli so kujja noyitawo nonyumira baba bakasenga kabanyiriza naera ndi musajja munyirivu temwagala kukkiriza so abasajja obwe tebalina kye batusinza n'olaba nti kyenalaba eno nga wano ffe tuyinza okuba tukyaliko mabega mu art culture kakati kiba kyakuki yes we are recording but it is okay we are recording tueditinga tunyumya mpozi tunyumya ne bannayuganda kakati vakuwe mambo oyo munampiki ajja kujjako oyo kakati kiba kyabwononefu okugenda n'ogeraageranya Ethiopia ku Uganda oba omenye n'abateeka n'obugunjufu balina enkola y'obukulembeze gye bayita abagada abagada abantu abo balina systems nti balina federo ey'enjawulo nti omwanga gano gajja ne bagamba nti Emakarosi Mulondo ffe gwe tuwaddeyo ab'emmamba agende kuki agende ku palamenti kati ku palamenti ate nabo oli bayinza omusima ne bagamba agende ku disitulikiti okitegeera ate oyo nebamuwayo emyaka 8 wegiggwa and you are held accountable kati mu nkola eyo abakulembeze bagaliza ebitundu byabwe ne bawulira bali abatigula abalwana kweyagaliza okitegeera otuuka waliwo oluguudo lwe nalaba nga balukola mu pavers naye nga bakyala ku kyalo babagamba nti bannange tuyita mu ttoogo ffe tukole luli mu kifo kye bayita kanjani kiyinza nga bwe yandibadde oba namawojjolo kyalo ekyo ng'ovudde mu kibuga ogenda eyo ekitegeera wali akawale akatutwala ewaabwe tulabe naye nga bakola mu pavers oluguudo ekitegeera weesanga nga enguudo zaayo wano osanga oluguudo lulinga olugenda mu maka g'omuntu naye nga gavumenti eruguddewo nti luguudo lw'abantu eri eno wayita emmotoka 2 eno wayita 2 waliwo ebimuli tewaliwo obwana bukalamojja binogaanogana 2 nyalinyamu eri teri basabiriza ku nguudo bakuba kibatu gye bali nasanga ow'ekibatu ng'alina nambuleera empya gye bali omaye obwavu bino takulimbanga nti obwavu tebuli omuntu bwagenda nakugaa nti mu Amerika teri basaba ng'omukuba oluyi omwavu alina okubeerawo buli wantu ekitegeera lwakuba obwavu Katonda kyeyabukola teyabukola nga kyabusika osanga omwavu enkya ng'akola ki nga wali afuuse boosi ate webiga ku baana abawala omwana omugulira olutu lw'embuzi wane walooja wali ku theatre wansi enkya n'omusanga mu Range Rover n'omubuuza Brenda nagamba you see there naye nga nnaku 2 bubiri buki zezimukyusa ng'akyuse so nsi ebintu byabiri mu system nabadde nyumya ne mukwano gwange Emma Mulombo nga mugamba nti bali balina ministry ya culture era ina bweyegase ku ya sports naye wano osanga bamulondo wali ku NCF babonyebonye n'ekintu kye bayita ministry ya gender abasajja bali eri balega mitwe butwe okitegeera obagamba kino tebalina no I'm not speaking any good word for that ministry because I've covered that ministry since when I was a younger boy. I was there abasajja abo nga representing Uganda naye ng'oli ku ticket yeyo kitegeera nebaza mukwano gwange era muganda wange Mwami Rogers Ntumba California ekyo yakimala naye really tetusobola kubeera mu nsi wakimenya okumanya biki biwajja Ethiopia yolaba nti we are not doing right in the arts and culture manye balina ensobi ezaabwe kati bo balina political insecurity zibabonyabonya nti muyimbi wa Ethiopia okugulawo YouTube channel alina kugenda Kenya ate gwanaggomola naye ndongo gyeri gavumenti erina byeyateekayo bitaliyo nali ngamba
mikwano yange nti wano paaka zino kyetuyita paaka ekibangizi kino olinga ne concert negenda mu Centenary Park kiringa ekisikosiko ky'omugagga yalimu okuzimba n'ateekateekawo obumpumutwa gende Kololo okuyita abakulanga gwa Bukesi ne Meskero Square osobola okugenda n'oyingira Kololo nga towaddeyo identity card obeera Bukesi egino babutu naye nga kibangirizi kyaki kya gavumenti ekitegeera parliament wali omanyi olubalaza lwa parliament nkola y'enguudo wali kituyina kyetuyita pedestrian pass parliamentary avenue eriko kyetuyita nayo pedestrian pass eza pavers nti ab'ebigere we balina okuyita kuziyeta eriko buno butoyitawo waliwo omusango ndooza kyevu babeera n'ababbi obubbi ekitegeera okuyitawo obuyisi musango wekuba ekifaananyi ng'omusajja bava obusajja onjala ebuluma bubeera ogw'emisajja ayegamba ki ani agambye ekuba ebifaananyi wano ku theatre kukugundi ku parliament ekitegeera kega olaba mu bayibuli egamba ndi omubi adduka nga tewali amugoba nze kira ngamba abantu nze sikola marathoni nga lwaki nziruka ani angoba nze sikola dduyiro nze sebonyabonya nze sisiba njala odduka your own race yes sisiba njala okujjako nga tewali mmere no way gwe katondolooza mu ssiru n'akuliatinga ensi n'agiteekamu kacumbali n'ateekamu emigaati n'akolaki ate gobeere wali mu nsiba njala munalokose I don't condone that madness. God loves us so much that he can't be mad to kill us because we didn't fast. Obadde sebo kyali Ethiopia oli eyo onyumirwa omukulu ne tufuna contradiction wano omukulu atugamba abana batatso kuba mu katundu twingira mido ya musita sound back tusikayo n'emisini etujjayo omukulu boba isitinga twageze ule mwafuna obukadde busalwa mitwalo nsanvu leka nze nonkunyonyole akatuyina obuzibu ng'abantu waliwo abantu abalowooza nti akasabbuuni kwegatta. Masturbation can never be sex. It won't, yeah? Yes, but there is a group of humans who think that when you masturbate, you have had sex. You understand? So if masturbation is a sex, then it would be a crime. Because the more you ejaculate, you are losing children. Yes. No. I'm just painting you a picture. You can't put yourself where you are not. I'm just trying to create for you a language that will attract you to listen and understand what I'm trying to create. Tosobola kubeera otali. Ekitegeera. Era nawe wali omuto. Baana nawe bazaalibwa mu 9 8 bayimbanga obuyimba. Enyonyi mujabeni bwe yabulirangayo ng'olaba emmotoka ng'ogambeyo yange muno n'agamba ye mumi n'etokota oyirege naye emmotoka eyiseewaawo buyisi kakati kiki kyenkugamba our people live in a different life. They are so detached from the people. Okay? Our leaders abakulembeze bafia tulina abakulembeze bano abatakimanyi nti tukyalina family ezirowooza nti sono ina mulinda kuki ku Christmas wakuna ku mulimu fe tukyalina family nga si mu bubi ng'omuntu n'akusanga nze omusajja omu yanyigirako mama wange empigi lwakufumba binyeebwa n'abissaamu kyennyanja aliko abantu bagamwemba bbiri aziddazono mukyala bwetu oyonoola enveze emirundi ebiri n'ozissa wamu mama naga what's going on n'amunyigira oli n'amunyigira aga muli bantu bazibu ffe tetubeera nanva noddire ekitegeera enveze adiriddwe ng'oli agamba nti atutoddire otya envaale ne muteeka wali bugga side dish ng'ekireretereza omuntu mulimu abantu wana bakyalowooza nti okuddira olugoye n'oluddirayo n'oluwoza n'odda mu lulala okyonoona sabbuuni ekitegeera tukyalina families nga
nga tata abeera mu kinaabiro ali mu kuwoza eno bwagira bwati akaana ne kajja dadi kyafuniwa ebintu aweddewo kwata waggulu ku kinaabiro avudde ku mubiri sabuni ava okutawaaza ate gwakola yeyozesa epiki gwe bulamu bwe tukola ki yeyo inkamu gye mukola ki tukyalina abantu nga teri muntu ali sure ekitege omanyi oteeka omwana mu ssomero naye nga tomanyi nti nooba asobola okubeerayo n'ogamba nti kangira abeerako wane seeta nga naye toli sure naye nga abantu abagunjufu muzezo tuyita middle income omuntu asobola okusasula for year you pay for year omwana n'asoma it's okay naye wano tukola assumption n'ogamba kanjiwa obutofaali awo tomanya bwe naafunayo awo nefuna ezazebiyakutayiza ngeyo middle income gye tusobola kati status gye tulimu we are in a gig income status tuli baddiira osanga omusajja omukulu akunze esaati etuuti ali awo kabalaza ka national theatre asoma mawulire alinda ne balooya balinga balooya be Nairobi kati baafuuse asoma n'akubira omuntu n'agamba nalaba babagoba mu nnyumba omusango lwaki sigugula ebyo bye tulimu tuli mu gigi mu ddiiru mubeera n'ensi naye ng'omwana agamba oba omwana wange atuuka ddi omukyala agamba omwana wange oba nakyatuuka ddi mu senior 4 ninda nti aweza 22 naye agende e Jordani anti Sharifu owaji Abudu naye gye yagenda. Middle income. We are still making our people to struggle to go and work for $200. $200. And we are in a middle income. It's again. Etusobola bineno bobuzi bwa middle income ya wano nti ababala n'ababuuza kati gwani yajja n'akubuuza ng'anoonyeza sente zofa terino sinafuna yadde no nzikankule kati mulimu emirimu gye tugamba nti giri decent omanyi nti journalism is a noble job. Yeah. Walabeko munamawulire omugagga wana Uganda oyo mubbi nge mazima abaita akunonyerako bwaba si mubbi ayina gwe yasikira oba ayina gwadiringa naye oba mugezi nye ekyenkanika ekitegeera ng'asukulu ne muva mugezi nga mukulu. Tuyina TV ey'omugagga waneeno kugundi ku Muganzirwazza yani oba yamwami Ntake baana batugambye bamaze emyezi obwemeka tebasasulwangako. Oh my God, since November tolabanga ku ttooke bana bali mu middle income status bogamba tuyina TV eri awo mu Kisenyi omwana yatugamba nti musumba musaba ku ssente olina omugamba mama yalwadde oba nyina omulwadde. That's life. You middle income status. You can't be in a middle income status where people assume wealth when they don't know. Sango omusajja nga mugagga nga tasobola kunyonyola ssente gye yazizza nga takola ki tawangana ku musolo tamanyi na tax returns gye bazifayiringira. Ffe tuli mu ggwanga nga omuntu agula engatto y'omusonso ne suuti ya chekiti n'atandika okugamba nze nagenda mu ggulu nayita kunoza. Toyinza kubeera nga toli mu birooto byo ku myaka 18 wali ozimbye and you look at an idiot and you see so me yes I conclude by saying we could be in a middle income status but our middle income status is for the politically connected and those who are near power. Some people get money and they don't know they got money. Okay, some people get jobs. Omwana kati abaana baffe abali mwensa bagenda okunoonya emirimu and they ask for them to provide the V that is not in the CV. I'm saying the vagina. Ekitegeera kati ate ne bamwegatta naye ne batamwana mulimu ne bakola bwe batyo. So ebintu ebyokukyamukiriza abantu simanyi kiki bafa whether we are not in middle income status or not. Fe bannayuganda nebitukwatako twagala kumanya. Yes, my middle income should be me sure nti omwana wange bw'anaalwala alina wanaalaga kitegeera naye kati ne bankubira wano nti njogedde alwadde emmeme enti ndiga
toyinamu yadde omutwalo ga kati ate kalwadde ki kitege tulina abasajja abakulu nga yali MP n'omusisinkana mma munyumyamu awaka ne bagamba anti kakati tewasigadde na munnyo na kino munuune ng'omunnyo bagunuuna yes naye nga former MP ekitegeera abantu kati ate bayinza okukkiriza ebibuuzo bya income be banaavuuka bambi abakolamu obusendi nga talina kati nga muganda wange Patrick Sentongo talina kaana kawa munnyo talina kasente ke kake kali ayinza okulowooza ali mu middle kumbe ali ku lugendo lwa middle of nowhere kane bw'anaabeerawo ne wajja katandika Buule nyinayo Kasentongo junior nga atandika musajja watuuta manyi masomero ga layisi tebalinga ffe twasomera nze ngamba banasomeranga 2025 10 lwa buugi 15 lwa buzimbi kati ate wakati mu mwaka awo ne tuwangayo sente zetuyita eza tayisi za ndobolo nga ziva ku kisomesa ejjanya ne zigenda empigi wali ekereziya katulika kati naye ate nenfuna ne first grade naye kakati omwana omutwala mu ssomero ly'omutwalo manya oli mukuza gege ne bwe giba 10 manya oli kugege osomesa n'omuntu atwala omwana mu ssomero ery'omutwalo ene ne betomunenya naye olowooza abaayagala bannange sebe ebibozibozi ebyo babagamba ate bagera oluzungu lungi nnyo abantu ne batategeera financial ya income per capita threshold budget ne batandika bagamba the threshold of this and this ng'omwana we aganja naki ene wa junior atuweyo CD atuwe ya vijja junior nga balaba yobola n'abantu tebategeera na bibasubye mu budget abantu bonna Uganda okutegeera budget ndowooza bakwata ku OTT kubanga bakola kibategeera nebamera bagamba internet wakitaddeko omusolo a good tax quality of a good tax ekitegeera waliwo omukwano gwange ntuuka mwami mugezi nnyo ye permanent secretary wa finance amita Ramadan Gobi yanyinyonyola n'angamba omusolo omulungi abantu balina okukola ki okutegeera kuba waliwo n'abagenda okwewala nga tebakutegedde naye kati omuntu omugamba bino ebyaffe bikyuka mu butuusi value added tax VAT pay as you earn ekitegeera usima with all whatever ne bakugamba ebintu nga bisobola n'okulwaza kamunguluzi ekitegeera bagisomali batia kasajja noga iyo tamu nga sijuulira nako byebyo nga biri mu budget batusomesa bino bijukira batugambanga you know opportunity cost is what namba zinagamba settle paribus other factors constant kakati zeni muna Uganda ebintu ebyange lwaki obizza muki mu luzungu mu Latini ne mu Swahili so Buule nga tumaiza jaga tunye ddala kuba sector yoba sector josinga nnyo ku reportingako for many years jozo reportingako it is art and culture tutunulire ku ndoza olwaliro ka tusambye ko tugalyo ne topic ya conduct y'abayimbi I've seen the case ya Spice Diana the contradictions like surrounding and everything surrounding that story chichi chetu talaba Buule ati amateeka bwe gati bwe gakola eteeka lidikiria litugamba kimu he who alleges must prove nge na samwa omukulu asanyuso yogedde bulungi agadi yogedde bulungi nayogera nti munange sekitu yalidde embuzi yange olina okujja n'onnyonnyola yagiridde atya egiridde mu kirooto bakiki akati ekiriwo nti abagamba nti nno omutabani waabwe yattiddwa ewa Spice webali kitegeera era bakutte kuba ettuufu ennyo okitegeera mu Luganda tugamba bakuseeredde mu katale ate okayanira mu masaŋŋanzira akati babe batuyambye wano mu Uganda obuzibu bwe tulina abantu abasinga bakayanira mu masaŋŋanzira naye ate bano bo bagenze mu mbuga ne bagamba na kino ekikola kiri bwekiti ne bwekiti okitegeera kati baba bawaabye katuleke etteeka likole ki libalamule newankubadde nga n'obugumingiriza mu tteeka nabo buki butono n'obwesigwa
kiki kyenkugamba nze ng'omuwandiisi nagezezzaako n'enkwasaganya nanoonyeza kyamaani w'ekitundu. Kyamaani w'ekitundu bagamba abantu batta naye teyabimanyaako yadde ng'abeera okwo yadde nga chairman. Kati nekyo kati bannamawulire mutandika kutunoonyeza red flags emiwaato egirimu. Kyamaani tasobola kubeera ku kyalo abantu abangi ne bakuŋŋaana ne batta n'omuntu n'atamanya. Ekyo kisooka. Ekyokubiri bano bagamba yali alinnya ekikomera naye abamanyi wa Spice bamanyi nti waliyo embwa ekitegeera abakuumi ne kamera. Akati Spice batuyambi batuleetere ku footage wa kamera fetulageko omukulu akolaki red flag ng'alinnya naye red flag nze tandise okuyamba poliisi yaba poliisi naye ekyokubiri tukwate omulambo guli bwe baagukebera n'engoye ze gwalimu zikyaliwo bumba mulwana wabaawo DNA era tebubulako oba akaviiri akaakutuka tukwate bana abantu gambe DNA yani ku bano yagwako. Ekyo nakyo kikola kisoboka. Kati n'ekirala tutandika okwebuuza taata omuvubuka agamba mu myaka egiyise 5 omuvubuka abadde agenda ngaawo abadde kyali nnyo wa Spice kati abadde anonawo ki era taata omuvubuka agamba nti yabadde agenda kutwalawo buloka ze ekitegeera agenda kutunda buloka ze kabamusuubiza ayingire music. Ate n'ekirala muvubuka ye relative w'omulenzi atugamba esimu y'omuvubuka bagisigaza era bagyogererako bagamba lwaki temupowa lwaki topowa ani ayogerera ku simu era kiki kyagamba okupowa oyo bandibadde bamukutte dda ekitegeera naye bannannyini mufumba gamba batya nti ebintu ebikoleddwa mu Uganda wano mu guno omulembe tujja kubimanya nga eno gavumenti yagenda nga n'abamu baafa dda eteeza kati okubimanya essaawa kizibu era kati kyemba nkusuubiza gwagobera Spice n'agobera guno omusango tetugenda kumanya kituufu kigenda kuggwa ng'era ekyaka miliyoni naye yo muyimbi gye mutimuleka si watono. yakomeja kuuza okay, PR wise how Spice Dan has handled this. She has not said anything yet. She's a good woman. Era wabaawo yamugambye ekyo ekintu asirike busirisi asirike kubanga ye alina okwedistancinga naye mukwedistancinga sirika bw'oyogera okola ensobi kitegeera naye ekirala nti we have a very small community Uganda teyeerabira ate n'ekirala tuzze tukigamba nti Spice wakati mu kukola pyara ensobi nyingi ezikoleddwamu baconcentratinze nnyo ku bintu ebitajja ebimu ebijja obbasuula mu nsa nze sirina nakyenejjusa kukugamba nti I would get surprised to tell me that a bouncer thumped that younger man. I won't get shocked because I know mulimbe esobola okwogera ku kamera but I know ate nayo lyamukwasaganya naye yehandulinga nga kateera ayina ebintu bimu byakola noga really this man really threatening people doing this and this that nonsense shouldn't be given any room in our society. So I'm so worried into a very young disciplined girl like Spice bambi ye at the end ye afuse victim bintu byatamanyina kumanya si sense amuna Uganda Spice tanata ku muntu as per now ne mukama we ne manager Roger tanata ku muntu temujajinga Roger temujajinga Spice mubawe yo mukisa ekitegeera kubanga ye yingini Roger ne Spice bajja kutuula bakirininga ennyumba yaabwe balabe wensobi weziva zireme kuddamu kubanga olumu zinza zino okubikkirwa ne zijira kitegeera ate n'ekirala abantu abamu tebakola ki tebeefiira n'ekirala ekiriyo y'omuyimbi yenna amaka g'abayimbi zaafuuka danjoni z'abayaayi nababiragala ate avumugera bebasenga okukubirayo beebo nga temuli manyi simanyi abadde abba naye ng'abadde aderivalinga njaga ekitegeera olumu ng'adde alina byaleeta engavana oba negotiation negaana ekitegeera bwoba omuyimbi kiki ekikufuuza amakaago ne studio ezo
wali obuvubuka obutakwatagana osanga omuyimbi muntu ali serious ayina busimandi timu gundi nga kubeerako akawala akeeru keyegatta nako wayagalidde nga kali awo mayirungi gakakubakubadda n'otulenzi otukutte akaveera mujjudde amayirungi n'emisokoto gy'enjaga n'essimu kati ng'ategeeramu yalaninga social media yaliwali lina eggwanga lyafa tuli ku lwaffe by the way we are on our own lina eggwanga Ugandans are on their own tuli ku lwaffe tetusobola kudda ngulu tudda tutya engulu nye Katonda yennyini yalina otusabira tukyaliko na musumba asobola tugoba mu muzibu gwatulumba so otunuulira ebintu nga byonna ate n'ekirala mu bannayuganda mulekera okulowooza ennyo ku Uganda bw'onoolowooza ku Uganda ojja kaddiira bwereere nakufuna bizibu nalabyawo abasajja yogedde ku basumba nenzijukira abasajja bapasitazeemu nate n'agaba ennamba basazeemu n'agamuji musajja abalina obujulizi n'okubasobererayi luseke owene ennamba yetugirina muleme kudda bantu ennamba tuzirina pasitazeemu n'agaba ennamba yali abadde agimusabye naye n'okuyamba ne papasita bwe bantu babawawa namwe mubeeko be muyamba ye by the way nsidamu okujjukiza abantu abagoberezi bange n'abo abanzikiririzaamu nyina enteekateeka y'okukola exhibition sembeza ensawo yange okay omwoleso exhibition se photo exhibition ogw'ebifaananyi ebimu ku bye najja nkola bye nakikuba mu kiseera nga tuli ku muggalo ebifaananyi ebyo bisukka mu bifaananyi 3000 naye nga ngenda kukolako ebifaananyi wakati wa 16 oba 21 byonna were capturing during lockdown ebikakinga naye ndi down with assistance njagala okukola frames ez'ebbeeyi waliwo frames ezimakinga n'omutindo gw'ebifaananyi binene so n'ekirala nsobole okugyamuko kasente nange muwala wange asobole okufuukako omuntu avunaanyizibwa nange nsobole okulaba nga t-shirt ate eno gye najjiramu si mu mundabira si mu bubi tegeera si mu bubi nsaba omuntu exhibition oteekateeka kugitegeka ddi mwezi ki wonna wenfunire sente ezimaliriza omulimu guno kubanga waliwo abagezaako okukola ki okunyambako okuwandiika stories zonna zimala nze ndi muwandiisi n'obutabo okubuprintinga abantu okubalaga kiki kyenjogerako kuwa olugero olunga bwe luli so yagala okusumming up okutuwa storyline through pictures ekyaliwo moments omuntu zayinza okubanga ze yasula zatalaba during lockdown for the 2 years bajjajjaffe baganda baffe tebajja kunyumiriza mwene ensi gye mulijjako njagala okutegeeza nagenda wenali Ethiopia nagenda mu culture center y'eggwanga lye bayita ba Oromo basinga obungi be balinga abaganda beeyo naye bakyayina emmundu n'obuganga bwe beeyambisa okulwana mu lutalo lwe bayita the second Ethio-Italo war nga tuddako ku Ethiopia nga bwe noonya ebifaananyi waliwo ekintu kye saagambye bantu era kye nayagadde njagala okugamba abantu nti osanga abantu nga bagamba batambuza enjiri nga bagamba ja lasta slilas kakati ngera bagamba empera Haile Selassie ye katonda w'abalasita kati ekintu ekyo bakyogera bo nga bo naye eri si endowooza tewaliwo mu Ethiopia teriyo ddiini ya bulasita era abagwira bo gye bali bakyogera mu bukyamba kyogeza excitement so ate nkunyonyola nti abantu balowooza nti oli ye katonda waabwe so mu gyasatu Empress Selassie yali musajja yayagala nnyo modernity oba obugunjufu yatambula nnyo n'ava mu nsi ye n'akyala mu Europe era ye mukulembeze politician oba omukulembeze sitting leader n'atali sitting
yasooka okukwata ekkubo n'agenda n'ava Ethiopia n'agendako mu Bulaaya musendala yakyala mu kibuga Kingston e Jamaica bwe yali ennyonyi ye bwe yali etuuka wansi bweti Jamaica yali emaze ebbanga nga terabanga yadde ku ttondo lya nkuba bwe yatuuka bwati enkuba nekola ki netonyerawo kati enkuba bwe yatonnya abantu ne beewuunya nnyo ne bagamba nti naye ono bwe tulabye Katonda kakati bo bwe balaba nti balabye Katonda ne bakola ki ne batandika okumulowooza nti no Katonda waliwo n'aba Jamaica bagereesa nti bwe yali alinya ennyonyi ye ng'addayo bwe yali awanika emikono okubasiibula balaba ebituli ebifaanagana n'ebya Yesu mu ngalo ze kakati Serasi muzzukulu w'omulembe ogwokuna mu Menelik eyasooka kati ye erinnya ettuufu lye baamutuuma mu buto baamutuuma erinnya Las Tafalaye Las linnya ddala ne Tafalayi linnya ddala Las kitegeeza omulangira ekitegeera mu lulimi lw'abalumu olukadde kitegeeza omulangira kitegeera kati ye yali omulangira Tafalayi okitegeera no Tafara so si Tafarayi kati bano ne bagamba ne bakigana ne bagamba Rastafara ekitegeera kati naye ekyenjawulo nti kyolina okumanya bw'otuuka eri bakugamba nti ebbanga lyonna ery'olubeerera omwami oyo yafa yatuuka kufa nga musajja mu Kristo era ng'akkiriza mu nzikiriza y'Abasodox bye bimu ku bifaananyi bye ŋŋenda okubeera nga kirabye abakyala baatuulanga ku nguudo nga atunda masiki ne bisikwiti naye nga tamanyi naani gwagenda kuguzaddako mu lockdown mwennyini kali mulimu ekifaananyi kyogera emboozi nga kino piki weeri terina kyekola naye abantu baafuuka abaafuuka means of transport kitegeera bino ebintu bino abantu baffe singa babisangawo gye bulijjo abali babikuumye osanga nabo bali kufuna ekyokuyiga okurewinding obazzeeko muyaga abataaliwo banaabo abataabira okumanya kakati nti ne bwogenda Ethiopia bakugamba betwabuuza sitwalaba balaasi we bali naye abantu baatugamba nti abagwira bajja wano ne babeera eyo ne bagamba mbuno bundi Serasi Katonda waabwe so that messianic movement naddala aba Jamaica bagimukakatikako naye nga si ye ndowooza nga wani era teyeeyitako Katonda naye ekyenkwakyo omuddo mungi mu Ethiopia omuddo mungi omwami okuva mu gavumenti eyawakati yali atuvuga yali ali awo nga yafuuka mbuzi ne kabigigita kalaba nkubuulira obwavu naye nga bwa gavumenti ya wakati central government naye nga nezigula bigigi kati kankuzese nno kengenda okumaliza nako wano e Kampala omwana owuwala awo maboomye omwana n'amuwa kavitizi ku birthday eri vitizi mmotoka ya beri era emmotoka empya ku luguudo era egula emitwalo wakati w'emitwalo 26 kadde nga 7 ate nga n'okugigula balina obumotoka obukadde Toyota bwe yasooka okukolako ng'eggulawo naye butambulira ku nguudo ziri zimwasanjala ezitengene so naye wano tetufaanagana bali banjawulo nti bw'olaba bw'otunula ku site olo yawali oyinza olowooza nti state house yewaffe maka ga muntu so fano tulina buli kimu naye tukyalemeddwa okubikozesa ebizimbe balina banka eri ku myaliro bansanvu kamapeera kabeera ng'obukongo buno obutwa
Njengoma is an exhibition finally how can people reach out to you baswa reaching out Jolie in case for any support program ojiboy ndi mu mood program ojiboy mulekera okati kuno kutusa kulabula mulekera nsasira eggwanga lino ekugambye nti ya ono n'amagezi tetulina oyaga kwogerera lunaku lulamba ate fena tufuuse bagwagwa tulizuninga omuntu n'omusanga omuntu omukulu ng'akutta obuddewo bonna kabaka tali bulungi oli musawo abaana bali ku TikTok bajjuzza kituufu omusajja yenna katoweza emyaka 6 bishegera ate nga sina kyayi ekagonywa olwala ate okulwala kuli nomo kitegeera kati bw'olwala ojjanjawa kati nze kyenjagala okugamba bannayuganda n'abaganda batalwala munnange ekyo tebakikulimba n'abakyalo wa Bungereza alwala kati ate nno kati gw'otamanyi byafaayo bya Buganda olabye nnyo bakabaka baffe bafanga bato nnyo onawanga okujja Ssekabaka Kiggala ffe tetuli bawangaazi ng'Abaganda era ekyo tebakikulimba era ogwo omusaayi ogusanga we live good life netugenda but I'm not saying that he should but one thing omuntu yenna bw'alwala kati nze bwe ndwala mukwano gwange Ssentongo tasobola kulabikanga nti nate yanjagala nnyo natandika okubeera awo emirembe gimuggweko okusinga ate muwala wange oba baganda bange oba mukyala wange kati bano abantu bakupaintinga ekifaananyi nti Ssaabasajja alina abaana abali myaka 3 omulangira kiwe wali myaka 34 nti ye tamwagala ayagamba amwagala bw'atyo ekitegeera nti mumbejja Nassolo jo ntebattakwabo nti ye omwana ali myaka 28 tamwagala alina kubeera bw'atyo nkinzi oli akyaliko ne baganda be bazaalibwa mu musaayi abakyaliwo bo tebamwagala alina kubeera bw'atyo kitegeera aliko ne protocol aliko n'oluli olulangiro olulamba tuleme kwegaziwaza nnyo bannange tukayite katinko kajanja si kajanja kwagala nnyo kabaka alina olumu nammwe bambi I feel for you nti abantu banyigiriziddwa nnyo buli kimu ekitwalaga concern ekitegeera yes abantu babeerawo ne balwala it's normal olwala n'ofa naye tuleme kulowooza nti tewali kikolebwa ekinnuma nti kale walwala nate kati tosobola kugenda mufaananyi ozuuminza ebifaananyi ebifaanagana ofuuse nga kirereese yuwefudde expert on everything bw'ovuma abantu ayogera ekyettaki ekyo ekitegeera kakati kisajja ekyewa ekyettaki ekyo nze kati nze nakulaba ngamba nti ekyalo tekisobola kutuula ku disikasinga abantu batategeera naye tosobola kuneegattako esobola kwegattako mu disikasion bina ebintu byempobude naye ekikulu kiri nti tuweeko bali omukisa oli baba bamuwa obutwa era nabo bakimanyi Kabaka has resources to go where he wants ate n'ekirala tuleme kuwa bantu mirimu gye balina kubeera Mayiga si dokita is a lawyer. Yes. I know we are the doctor. See a doctor wa Kabaka. Of course. See official doctor we. Ekirala Kabaka wakwasa ddamulu manyi agamba gendo namulire ko Buganda. Yes. So sikulamula Buganda. If someone tells you go and do it on my behalf, yeah. you do everything under his discretion. Why tukoze tutya? Kitolina kusuka we wandikomye kati goyagala Mayiga asalirewo omwana eyasomera Ebungereza era buli kimu yakimugamba okujjako bagamba nti amukwata muvumba kati usanga n'abasajja abakulu abakyalowooza nti mu kyasa kino nti Kabaka bakyasobola omukubisa omusaayire ne mmuli ekitegeera akati omuntu alowooza nti Kabaka bakyasobola omukubisa obusaale ne mmuli ye muntu alowooza nti no tukyalina omuntu agenda n'asobola okuwamba ekifo nga akozesa mafumu bula abantu baffe bali misinformed misguided oba tebali informed bambi nabo mu mbeera abantu bayisizza
abatufuga batuyisiza mu bingi kati abantu na buli kimu tebakyalowooza. You don't think twice gwe kikugira kyekikola ki kyekikugira kitegeera omumbejja batenga eyawamba essaza Buddu mu biseera ebikadde awo mu Lwera yaliwawo amenvu ogamanyi amabidde abanyolo bajja olw'okuba bo bayambalanga amaliba ne baseerera nga bakumye essubi eringi omukka ne gubagendamu ne bakuba obusale ne babattirawo kati okyabikola ebyo kitegeera mwe bitakyasobola kukolwa. Protocol ya Ssaabasajja ekolebwako era n'abantu batwalibwa ne batendekebwa okujja okumukuuma kitegeera so tebalonda bantu tebagira naye muntu n'abeerawo kati ono omusirikale yabadde lwaki yabadde atunula eno ate abaana banoonya content wa TikTok tebalowooza kati batandise kweyambula alo yafulumya akantu nefulira n'obusungu nnyo nange anyhow kiki kyenkugamba it is your freedom of speech yogera kyonna kyoyogera kituufu it is your freedom of speech but put it in mind that stupidity is not freedom of speech. Yes. I thank you again. Alo ligo wali obawagira nti bakole kyonna kye baagala bakole batya leero ko byongo limu version inda nedda bakole kye baagala naye nga olowoozaamu bino ebyokkeera n'obika abantu n'okolaki kati oli bwafa n'ofuna ki mutandika okulowooza nga abamawulire balina ekintu kye balowooza bigambo bino bijjira buli munnamawulire kino bwe kiba kikikugira ng'oli munnamawulire please go and start a story in the market. So what? And who cares? So, abangoberera mbeera ku Twitter at Gabriel Buule. Mukwano gwo enalabye tweet Jack Kizito ng'akusiima bane Buule. Jack Kizito mukyala nno bambi ategeera. Jack Kizito ategeera. Nyumirwa nnyo ebintu okwogera ku nsonga ezikwata ku bantu ne art. Nalabye ng'akusiima n'engamba. Ne art be bantu abayiya era mu mwezi gwa October. Muganda wange pata ajja kunzijugiza mu mwezi gwa October nja kubeera mu kibuga Lilongwe e Malawi. Ticket ya $600 aginsigamu naye Mukama Katonda akole ki amukuwera omukisa akuwa omukisa. Kati enamba yange eri 0700 39 1620. Okay. Ku WhatsApp kwenjagala okunkubira ku biro okwo olumu mbeera bambi sikuzeemu simu bubi naye ng'olumu oli akwambudde ku kyama kyogedde okukubira wababo abakisusa muli munnakubira anti wagambye oli munnamawulire kati akateka kange ak'ekyabadaza bakatwala oh my god omukyala yawandisawa nekiringa nti very real true to both himself and his audience. Open-minded, injinete yawanye n'asussa innovative, intelligent, supportive and visionary. Nze omuntu gwajja bamuwagira nkitegeera nze sisobola kubeera awo emmere n'engikutanga tewali bantu nga waliwo omuntu onjera gweruma nkitegeera nze ne bwe nagenda Ethiopia bantu bepangala nabo baŋŋamba naye kati tuno olugoye nga toluzizze natuuse eri oli omwana yantambuza wano nze ne bwe basaati njijjamu negikola kikulekera kubanga at the end of it all it is vanity. Banjagala at Gabriel Buule Twitter Gabriel Buule eba GABRIEL Buule eri BUULE ku simu 700 39 1620. Okay. Wensobezza oli muntu naawe sivudde mu ggulu ewaffe banzaala mpigi naawe oli muntu era nsula kisaasi ne konge kitegeera nsula abantu wa mirundi ebiri ate ndi munnamawulire nkola ku muntu ate ndya muwogo n'amatooke nange ndi muntu nsoya oli muntu nga bobe gwangutta obubi munaye sivunaanyizibwa bwange okwogera ebyo ebikunyumirwa njogera ekyo kyenteekedde okwogera mbebaza nate
program eno mugirabe mwebale kuwagira muganda fono wamala n'okusubscribinga musubscribinge kukya exhibition abawagira muwagire muba toyina si lutalo wagira mu mwoyo era okulanga giteeka ku National Theatre Museum Zensoni Art Space teeka bintu byange theatre okay yawadde Gabriel Buule mukulu ono omukyala Jackizita amugoberera nnyo amwagala nnyo waliwo abantu wanakanyumidde nti the breed of journalists like yours must be celebrated for standing with the people and representing their views without distorting the facts. You're part of those people I will dedicate my Inofi album too. You're a true patriot and asset for this Uganda. Muchari ya composing amu tweeting ananga ndaba yes chigwanidde. It's very true. Tujatandika watombo unjo mulala mwe bale kutugoberera. Yes, you can support my brother here Gabriel Buule. Bana Uganda, let me make this comment in tetera nnyo abachikola mwebale okusupportinga our art tetutera nnyo bangi. I think we need to okugattamu amaanyi okweyongeramu kati nga aliwo omuwala abagoberera ku YouTube waliwo omuwala bamuyita Solomon Basuuta yakoze akayimba bakayitawo omwavu video yakolera mwana muto bamuyita Adrian Senkumba ali mu kitongole kye bayita Rest House. Adrian bw'abaana akola video ampita n'enkola emboozi yonse nagikoze kye twandise screenplay. That is Jackie is it? Okay. Yeah. Njagala kulaba yowana akantu. So my chabagabana, let's support our own. Tetuna kati Gabriel kwa an exhibition. Of course nange ndiomu ndoza lockdown nina of course a lot of footage and content. We're talking capturing, but let's support each other. Yeah. Kuberanga otuka munsenda nolabanga ebintu nafeno bitwanigize ne twe supporting. Ate bali bantu kyobalabako bosisinkana ziyensenda. Bewagira kati Ethiopia teri business ya mugwire no nayo ki. So chino nayo. So let's support ourselves. Yeah. The exhibition ya art and what tugendeyo. Let's raise the funds to labenga atela. Efala nja kuba mbiserera ddala. Ekisinga okuba ekitono kijja kuba kya $8 awo. That is the valuation. I'm selling a story. I'm not selling myself. Mtwaja kugamba omuntu bayinza abantu batera okubuza ebibuuzo ebyo lwaki osera ekifaananyi kye wakuba ku luguudo ebikyo jjabira ba comment. Kaakati olaba okuyiiya kyekikulu. Abantu bawano kye balina okuyiga batandike nga kutunda magezi. Ekitegeera tunda magezi so gayi obukoso obubiri nja kuba sebo muzeeyi kakati omupota ajafuna mutwalo. Si that is out of order. Abazungu bajja wano najja nagamba nze ndese consultancy magezi nina gamba guli omusumali muguzi wano nga tena kyakutte ne bakuba stamp n'atwala millioni nga 5. Yes. Nga tena kyakutte nyina omusajja gwe mmanyi yajja n'agamba aze kukyusa new vision bw'alese design empya very terrible design nga bw'ogiraba n'agenda n'obwesedde bwa ssente kukyusa design n'akola awo n'agikolamu ekintu otula ekitegeera so mutunde magezi ati ono kulowooza kati gwe lwaki olowooza omuntu akusaba millioni 5 ajayimbe ku mukolo gwo naye ng'ate oluyimba lwa dakiika 3 dakiika 4 you know art is a business. We should not take it, we should stop it taking it as leisure. Olupapula lw'amawulire olusinga okusasula mu kisaawe kya art baluyita magazine bagita Rolling Stone. Buli kigambo bakisasula $5. Emboozi yandibadde entono ndowooza ebeera mu bigambo nga 405. Yes, yandibadde kubakubamu ekigambo kigamba nti today last night
singa liri kadima performed at National Theatre buli kigambo last kimu night singa bibiri buli bigambo buli kimu $5 nze njagala nabba wandikirako bwerere sinna kufuna mukisa n'atandikirawo mu nsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase g'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe noti 773 216 584 oba noti 703 824 noti 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Uganda y'enkya